Mwafe amenyeka nnyo Justin ekifuba wadde mukazi okusotta ettaka yatusotera ffe ne tulisomba. Olumu alwala ne tusotta ettaka ne tulisomba ne tumala ne tulikuba. Kubanga anyigiriza nnyo mu kifuba, olumu ebigere bimulumye, olumu awulira obulumi mu kifuba. Nze kyamazima sirina ssuubi yadde. Toilet paper ndyeyo bikirimu sibirina. Olunaku olw'enkya amasomero gonna wano mu ggwanga lwe gagenda okuggulawo mu butongole olusoma olwokusatu era nga lwe lusembayo mu mwaka, ng'olwaleero enguudo zisibye zikwatiridde emmotoka ne pikipiki wakati ng'abazadde bazza abaana baabwe ku masomero. Wabula wadde nga guli gutyo eriyo abazadde abatannamanya obanga abaana baabwe banadda ku ssomero olw'ensimbi ezibeekubye empi, nga ku kyalo Buloba Bwotansimbi ekiri mu ggombolola ya Myuka Wakiso gye tusanze maama Nasaka Helen ng'alina abaana babiri okuli Dickson Katumba owa P5 ne Senkai Jonathan ng'ono agenda kutuula kibiina kya 7, wabula ng'essuubi eri abaana b'okudda ku ssomero liringa erigenda libaggwa. Muzibu kati abaana bagenda kutandika olunaku lw'enkya. Nze kyamazima sirina ssuubi yadde. Toilet paper ndyeyo bikirimu sibirina. Abaana bano tubasanze bakuba amatafaali era nga bakoleramu n'ennyaabwe, ng'ono tumusanze akula gwa kugapanga ku musingi, ng'ono wakati mu nnaku alomboza ennaku gy'ayitamu nga ye yamuwaliriza n'okutandika okuba amatafaali. Ku ssomero nali nsiikasumbuusa obuyita 10 obulaba buwo obuyitirivu buubwo bwa butto nga tusika ne tutambula ne batuuka abaana bayiga emizze ebigambo ebinene ne mbibamu ne ngamba kankuba ettaka ly'essebo. Maama Nasaka agamba nti kitaawe w'abaana be yali asomba amazzi ku kyalo mu bitundu eby'Emityana, kyokka nga n'ekyokulya awaka kibula, nga kitaawe yamulagira adde waka yiyizaawo. Olwo kwe kunobayo n'abaana babasatu okuli n'omuwala omukulu ali mu siniya ey'okuna nga yekka gwe yasobodde okuzza ku ssomero. Ndi mu kyalo omukozi seeganya. Ebiseera byange bisinga byonna mbeera omwomo mu kinnya, oba mbeera wano n'enkyusiriza oba n'embikka. Sina bwengamba nti kino oli ne bw'aba agambye nti oba mpa mulimu ntetenkanyize wano nsobola otetenkanya. Agamba nti lyo essuubi ly'okuzza abaana ku masomero olunaku olw'enkya talirina, kubanga ttaamu eyaggwa ku ssomero baasigala bamubanja, nga yalina essuubi nti oluwummula lunaggweerako ng'amatafaali gaabwe gakaza ekitasobose. Asinzidde wano n'alaajanira abazira kisa okumuyamba azze abaana ku ssomero kubanga balina ebiruubirirwa bye baagala okutuukako, ng'ate n'ennyumba kitaabwe gye yamuwa ayagala kugyeddiza ng'agamba nti kimuswaza okulaba nga muwala we akuba amatafaali. Yanjabulira ate nga saafuna kulirwa kwa maama nenasawo nengamba kandera abaana bange nkole kyonna kyensobola ne wankubadde kasita ndikumu nkubira omulango gutasera abandaba ng'era bwe mbyogedde ekisinga okunnuma mu byonna era ekyantwala muno mu bulooka kulabika nti abaana bange basomako. Ye mutabani we Senkai agamba nti kimwenyamizaawo okulaba nga nnyaabwe asotta ettaka lya bulooka, nga kino kimuviirako okulumwa ekifuba buli kiseera, ate nga nabo tebalina ngeri gye bayinza kumuyambamu, ng'asabye abazira kisa abalina obusobozi okubayamba babaweerereko, olwo ye maama we abanoonyeza ekyokulya. Mwafe amenyeka nnyo Justin ekifuba wadde mukazi okusotta ettaka yatusotera ffe ne tulisomba. Olumu alwala ne tusotta ettaka ne tulisomba ne tumala ne tulikuba. Kubanga anyigiriza nnyo mu kifuba, olumu ebigere bimulumye, olumu awulira obulumi mu kifuba. We tuviiridde mu maka gano nga ssaawa z'amalya ga byamisana, wabula nga teri kiraga nti bano banaalya, ng'ate n'amatafaali kwe basibidde olukoba gakyali mabisi. Singa tulina omunnyo kubanga tusuulamu mu mmere ne tulya enva ezo tetuzitegeera bulungi. Kasatula ne tubeerawo tusobole okukola oba oli awo tulibeera obulungi kyetukolerera. Era ku masomero nga tulaba bannaffe abeeyagaza, naffe nga twegomba okubeera nga bo kyoba tukola gunene omulimu gwa bulooka. Ne babeera wasobola otuyamba ati kutsa school fees naffe ne tubaaka ng'abaana abalala, nga maama ye akulazize nga ye. Kizza Peter yakusakidde eggulire lino ku Rakes TV Agaalero.